banagoli misi chombo tupoli misi wange banagoli misi nga ye Honorable Walyoomu Moses Muwanika MP owe Kagoma South Walyeri Mujinja bwe yabadde atwala akakyala kalungi nga ddala ka Miss kaloya kagezi kalina obwongo ate nga kalungi nga bamuyita Counsel Ruth Tumusanyukira. bwe yabadde atuuka yayingiriddewo mu limousine ne bagamba wuuyo atuuse ani avaayo nga ye Honorable Walyoomu Moses bannange yakikoze omukyalo olwabirabye nagamba nti wandekera sente anti omukolo waguteekamu sente nange kankulageko ye omukyala bwe yabadde afuluma mu kidaala yayingiriddewo mu ML nga basitudde abannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga lino nga mulimu ne maama Rebecca alitwala Kadaga. Ebirabo ebingi ate bwe tunavaayo tugende ffenna ebukunja si ku kyalo kye bayita Lukubo nga tugenda kuba nga tusangayo Black Beauty kakyala kalungi ka Director of Studies ku St Henry's Secondary School wali ekyengera. nga ye mukyala Najjuma Catherine nga yabadde aleeta omwami we bamuyita Festo Kasirye. Era byonna tulisoma programu y'okwanjula n'embaga ku Sande eno saa zigenda kubeera 11 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu mami eyakolamu mukyala Kaweesa iwa siba ku Delta TV nga kiwagiddwa. Oyagala kusasulira amazzi oba yakanaye ng'olina sente ntono ku simu nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advert.